kulikirayo ddala mu kuwummula kwaffe okwo oluyimba ombuulire mu kisa kalutuleete eri omulabirizi. Okwawuula ekkanisa kubadde kubajjukiza kubanga ndowooza nti abamu buli bakuba ekimala okuba nga mwali mubaddewo nga baawula ekkanisa. Katonda yeebazibwe bwe tulabye ku kino akabonero kamu kenjagala okubajjukiza akabonero ak'okukwasa ebbaluwa esaba okukulawo era n'okwawula ekkanisa eno era n'ekisuubizo era mulabye nti ku katana ako waliwo ekirabira kyomulabiriza akwata ekisuubizo eyo ebbaluwa eyo n'ateeka ku mmeeza akabonero akalaga
What type of worker are you? Are you a good and faithful worker, or you are a lazy and wicked servant? It is my prayer that as I share with you at this time, at the end of my sharing, you will not be reminded that God, at one time, at one point, He will check the work to see whether you have been a good and faithful servant or a bad, lazy and wicked servant. It is my prayer that all of us would be found. Hallelujah, we see a new king. Naye nga kyetagisa amagezi okusobola ebyo byonna okubiraba. Genda nange mu kitabo kya Amosi essuula y'omusanvu nja kusoma n'atandikira ku lunyiriri olw'omusanvu. Amos chapter 7, beginning to read at verse 7. This is what showed me. Behold, the Lord was standing beside the wall built with a landline, in his hand. And the Lord said to me, Amos, what do you see? I say, a landline. Then the Lord said, behold, I'm setting a landline in the midst of my people Israel. I will never again pass by them. The high places of Isaac shall be made desolate, and the sanctuary of Israel shall be laid to waste. And I will rise against the house of the Rehoboam with the sword. Ekigambo ky'enjagala ekitegeeza ekikulu ekyo nti Katonda n'ayinza omusajja oyo okumpi n'ekisenge ekyazimbibwa nga mu kizinga bakozesa biriiri. Katonda yatuwa ensi era tubadde tuyingidde wano ndowooza tuwabadde basuubira nti ekubeekera butonyi naye etonyi ate nnyingi era ndowooza kyeyongera obutonyi. Mukama waffe yeebazibwe. Simanyi Okwawuula ekkanisa oba tugana tutya, naye Mukama atuwadde omukisa. Etunaayana naye ensi Katonda ye yatuwa mukyalimu abantu abatuula bwe bati ne baleerekawo era ne bagamba tetulina kyakulya oba tetulina kyakunywa. Naye yaza Katonda oba abategedde Katonda kye yatuwa kyakusika mu nsi eno ne tusobola okukola ne tusobola okuyinirawo era mumwenna abakozi era namwe abafuba okulaga abantu Katonda yatuwa ensi n'atuwa n'abamezi tukole kyonna ekisoboka ensi eno tukakase tiddala nsi nnungi mu kifo ky'okutuula nga twekubagiza. Bwe tutuulira ekkanisa eno mutaddemu amagezi. Bwe tutuulira ekkanisa eno ebizimbe muteekwa okuba nga mukozesezza ebyo Katonda byabawadde kakano ne mujjamu ekizimbe kino. Ekiseera kyaliwo nga twali kkanisa nnene bwetu wano kale waliwo ntonotono oba oliawo bwe twamanyanga baadere yakijjangu ndibaneba kijjangu baali ekifo kubanga waliwo kijjangu kaakano ne kijjangu obwakakano. Naye kakano ekkanisa eno kubanga nsobola okukozesa ebyo Katonda byawadde nga mukozesa amagezi nga bwe yagamba nti ensi ngenda kugibawa naye nga balina okukozesa obwongo okusobola okumanya ebyo Katonda bye yagamba tebisobola okutuukirira. Bw'okozesezza otya Katonda byakuwadde. Ennaku zino tuwulira abantu nga Katonda abawadde abalala abawadde emibiri yaabwe era nga waliwo tebagamba ti buli muntu kyalina kyakozesa. Waliwo okozesa obubi obutonde Katonda bw'atuwadde ate waliwo okozesa obulungi obutonde. With the approval of the plans, the commitment and faithfulness of the contractors, laying of firm foundation, following the
availability of resources, patience and resilience of all of you, now we have this magnificent church. To God be the glory. Obulungi bw'ekkanisa eno bweyolekere era bulabikire mu bulamu bw'Abakulisitaayo be tuweerezaamu. Ekkanisa eyinza okuba nga nnungi, naye nsaba Katonda atulage obulungi bw'ekkanisa eno nga butulagira mu bulamu bw'abantu be tuweerezaamu. Tuli bakozi abakolera wamu ne Mukama waffe nga tuzimba obwakabaka bwa Katonda, mu bato abavubuka n'abakadde, mu maka, ku mirimu gye tukolera, mu bufo bye tubangalira, mu masomero era ne wonna gye tuli. Oli mukozi wa ngeri ki? Onoweerwako nti okoze obulungi obadde bulungi mwesigwa, oba onoweerwako nti obadde mugayaavu. Katonda atujjukize kaakano nti ayagala okukebera omulimu nga gukebera omulimu guno, n'alaba nga ddala mubadde baddu balungi abeesigwa. Okubuulira bwe kutyo kugenze, kati katuweeyo ebirabo byaffe nga twesiima Omukama olw'ekirabo ky'ekkanisa. Okusinza okw'okuggulawo ekitebe ky'obusabadinkoni bwe Luzira bwe kutyo bwe kugenze, kati omulabirizi kaafune ekifaananyi ekyawamu wankaaki w'ekkanisa. Mwenna abatwegasseeko mu kusinza kuno, mwebale kukeera naffe. Bukedde TV ebaagaliza birungi birereere ne baziza bannaffe bonna be tukoze nabo olunaku olwaleero, omuli producer wange Agnes Nakafeero, agasse ebifaananyi Tonerule, n'abadde ku kamera Kasasa, nange omuweereza Osise birungi. Mbaagaliza sabbiiti ennungi, mbaagaliza emikisa gya Katonda. Abakulisitaayo mwerabira nti ng'ennaku z'omwezi 6 lwe lunaku olwokusatu olujja, abakkiririza mu Yesu Kristo tugenda kutandika ekisiibo. Mbaagaliza okutandika ekisiibo obulungi. Mubeere bulungi, mweraba.